Olunaku olwaleero Uganda ekeeredde mu nnaku tufiiriddwa omwami ayitibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere. Amakya ga leero Mukama amuyise avudde mu bulamu bw'ensi eno. Yaliko pulezidenti w'ekibiina kye bayita ekya DP w'afiiridde abadde alina emyaka 9. Kitalo nnyo, Mukama Katonda amusonyiwe ebyo byonna ebyamusobako. Njagadde mbeere nga mubalaga y'oyo omwami ayitibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere. Amakya ga leero avudde mu bulamu bw'ensi eno. Tusaasidde nnyo abafamire wamu ab'eŋŋanda wamu n'ab'emikwano naddala abali mu layini y'ebyobufuzi. Omwami oyo abadde munnabyabufuzi nnyo. Bangi ababadde bamutunuulira mu layini eyo ey'ebyobufuzi. Tubasaasidde nnyo mwe mwenna bannabyabufuzi nga muviiriddwako mukwano gwammwe oyo ayitibwa Dr. Paulo Kawanga Ssemwogerere. Kitalo nnyo, Mukama Katonda amusonyiwe ebyo byonna ebyamusoobako. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbeere bulungi, mweraba.